ebikonde akolo be yakubazaake ng'obukyayi akolo bwalaga kuzaake bujuza loole parliament tekyali nti ye tempo y'abayivu y'okuteesa so kulwana kuno fe parliament ekola byesanze tubiraba bulabi nsi yawa ababaka we balangirira ntugenda kulwana nga bayingira parliament nze neewonya mu abatuyanira ku bakazi okutuyana bibi ekijiga byammwe ebyo bamupa mukyali ku level y'aba boyfriends nomala ovuga eki ne mumala okwepi ekyoko girlfriend natebakirawo tulumanya okugudde ebigezo 13 tonyezawo sat radio 4 ensunsuzi n'ekikumu 2 tonyezawo 7 radio 8 buddu kosa n'ekikumi katonyeza 7 radio 8 radio 7 era kaliyo ejikuru omukama kabali gatuli mu bunyoro mwebali nnyo abagoberera message tukwaniriza 7 yes abatuwiriza ku radio 4 radio 7 radio 8 mwena gye muli mbalamusizza muganda wange kungu awadde intro ya byabufuzi singa otunuulira ebintu 10 byayogedde biri political n'ebyo byonna tebijja kukyusa bulamu bwo kamba buulire mpangadde emyaka egimala tekitegeeza sikyayagalayo emirala n'ekyendabye teri munnabe byabufuzi ajja kukyusa bulamu bwo oyogedde ku executive directors neyogere ngumi yali mu parliament executive director wa KCC Jennifer yafunanga milioni 4 ng'omusaala tobaze allowance tobaze abaka parliament yafuna milioni 3 programu ya fene ntuga etajetinga omuntu omunaku na ya survivinza atya aguza atya akanyama ayambadde dikasati akalungi so gwampulirize sawa zino kino nkyogera nga ntya Katonda teri munnabi yabufuzi akufaako kera ku makya weepakasize oberemu n'akasente bw'oba olina omusiri gw'emmwanyi mukama kuwa omukisa aguteekeko amaanyi bw'oba olina ekikomera ky'embizzi mukama aguteekeko amaanyi bw'oba olina ekikomera ky'ente ekiraalo kikyengezako bagamba nti enkyukakyuka gye weetaaga mu bulamu bwo teri ajja gikuleetera gwe wennyini challenges tuziyitamu tufuna setbacks netemu giving up ku dreams zammwe toddawo ne weekubagiza nti omwaka gugenze yes tuli mu November nange gunneewunyisizza naye oli mulamu toli mulema the mere fact nti oli mulamu toli mulema ekyo tukyebaliza mukama bannabyabufuzi bawulirize naye tobawabudde abasinga bakoze comedy wa amaanyi nnyo kukyusa kwa UCDA ogenda ministry ya agriculture nga banoonyezaako okufuna bululu kino kankibagambi so wake up every morning opakasoberemu akasente alright wake up every morning kasita ebyobufuzi mwabiteekamu okusaaga kusaagirira ababaka basalawo eggwanga gye liraga n'ekirala video ya Zaake temwagiraze yonna nga bweri mwatemyeko katundu Zaake microphone ye bagijjako speaker namugamba akozese endala bwaddayo mu ntebe n'asanga oyo omubaka akol ebikonde akolo be yakubazaake ng'obukyayi akolo bwalaga kuzaake bujuza loole yes kubanga behavior ya Zaake ennyini nkyamu okudda n'ayimiyana nga bw'alaga nti ngenda kubakuba ne video zonna ezibadde ziragibwanga parliament ne bakutandika as if lutalo mwababaka oba muyina amaanyi mangi tuba deploying e Somalia UPDF enoonya abantu be deploying e Somalia tebalaba okitegera parliament tekyali nti ye tempo y'abayivu y'okuteesa mukwano gwange Jacob Olanyawo mulemirembe yaŋŋamba nti bw'atuno ya Hansards zemabega yeewuunya okitegeera walabye obukyayi obw'amaanyi nnyo because bwabanga zaakakoze ensobi panchi ezamukubiddwa nga 8 within a second ate ne Zaaka alina okwegendereza Zaaka genda mu record za Uganda teri mubaka akubiddwa nga Zaake
buli bakuba zaake all the time zaake yes chikoze ubye dobozi lyo ngenda dinonya se mujunganda ngayogera yes zaako yimiridde olaga abantu nti osobola okulwana ozze mu ntebe osanze bagitudde mudda owulira ndowooza ogezezzaako okusindika oli mu protocol omuntu akusinga obukulu kasatula mu ntebe wofuna wokola ki afuna wotuula naye ng'obukyayi obwalagiddwa ku zaake buli waggulu nnyo yabadde nga amuyinako already yes kirabika naye kyesifudde okunoonyeza zaake buli gyatuulaawo awo Anthony Akolo watuula bulijjo awo wenyini naye kati speaker yalangiridde free sitting because abaka babadde bangi nga mutuule wonna so bulijjo si watuula atuula kumpi naawo n'esaawa wenyini so kulwana kuno fe parliament ekola byesanze tubiraba bulabi. We expected Parliament to act better. Which Parliament? Garbage in, garbage out. Simple. Castoria Lumonde. Chicho otwala mu toilet. Otwala yo pizza. Did we send garbage to Yes. Ate kasitamulo mwalonda ona azika nnyo. Ono azika nnyo ebirala. Tunywa naye tonto. That's it. Tuba kumalwa fenna. Yes. Ababaka bali reflecting abantu be bali presentinga. Churchill ye yagamba bwogenda mu nsi toyina kulambula byalo sisinkana ababaka. Njagala otunuli ababaka ba Central Region. Abaliwo emyaka emibega twalina abasajja nga bankanji. Basendawula. Bakintu musoke. Ani omulala? Nsambo ono owe makindye. Nsobuga nsambo? Useni Chanjo. Kati soma squad eriwo. Singa Trump agambe njalo kusinkana ababaka the previous MPs abava mu Buganda. Nebe tuyina kakati. Tuje Zaake, tuje Segirinya. Oyinza obutakikiza nze sikyalaba na mulege Uganda ku TV. Tokyalaba. Sikyalaba ndaba National Discovery ndaba ki. Abamu tufe ennaku tufa ki. Bakiyita batya. Tuyina mirembe. Kubigenda maaso mu ggwanga muno. Nsi yawa ababaka we balangirira tugenda kulwana. Ngaba Parliament. Well, but previously Mr. Museveni had promised the showdown. Timija showdown. So, counter attack. So, Mutegera. First, the simulundi gumusebiri ngambadde provoked. Mutegera ndowooza. Nzabana ababoda basiba banvuma. Waliwo yangambe ennaku ezo wavadde mu kyalo. Nasamba ne mulukale ngebe tu. Awaboda. Kati ngamba obanga mutomera. Obanga basirikale bamukuba no we controlling and zenyino musirikale gwe nagamba with that type of anger either ogenda kubera uzira forever you must restrain yourself yali avamu ngala bakuba bokuba baki bali balalu baleke mutegera ndoze namugamba okujjako nga we are under attack you don't need permission from me you must respond with fire mutegera ndoze if we are attacked neba nabana baboda zina bavaako ulya ndoze ngabe tuwava ku bana ba boda n'abavuzi ba taxi ne parliament ngabe mwava ku ba boda n'abavuzi ba taxi yes parliament gwa mu category yemu twagifaamu si awo abantu mwe balwana all the time civilized people don't fight ba fighting na buwongo ne deployment eyakolebwa ku parliament then abasirikale abayitirivu ennyo n'abayingira erimu ne basitula bakazi bashamimu malende baani ekyo mu parliament nkyakinoonyerezaako ne gavumenti okudeployinga ebweru waliwo omusirikale yagana okukola emirimu gyo abamu bakirabaga intimidation etya nekyamwerabidde nti mwamwerabidde Yoweri Museveni there are two Yoweri Museveni alondebwa ne yava mu nsiko yasalawo gwa deployinga ku olwo kati ku olwo ya deployinga Saabayeekera you get it ate mu intelligence gwe kintu kyolabanga ekyokusaaga amagye tegakirabanga kyaki gakyakusaaga akantu ng'ako akemwanyi kajja kuvaako gavumenti okukola ki okugwa ngoze yinza okwebaka oyala okuŋŋamba nti Museveni awangadde kuba president by luck yoka talina kyatwala lightly you get it kankubuzeemu abasirikale abaali bweru parliament balwana n'omuntu tewalaba bamunda abayingira ne babebba ababaka otegerano ne baba bebba okulwana kutandise oba tekunaba okulwana kutandise ababaka baswaza
nze olumu nsingana aba boda ba stage master ng'entegera esinga omubaka parliament stage master wa boda nga reasoning capacity esinga omubaka omanyi balina akagambo kano kahone honorable nonsense. Why are you so bitter? I'm very bitter because these are leaders that we pay. Tubasasula milioni 3 buli mwezi. Abo babaka abo basaba bivinga ku musolo URA gwenzi jako. Pay as you earn sasula senemeka. Sasula. Meka. Ati nawe ndakuzina wayizo okutiitira sikutegeera. Sheno labiko tanso jitya. Sasula. Meka. Yes, I want to go. Ate dabo otanso jitya fuluma. Tugere mazo. Ndeto omuntu omulala jikole naye. Omusolo gwe tuwa gwe kubeza ababaka. Do we pay them to fight? Nziramu. Abantu abasivilised balwanyisa buwongo. Ababaka bedda abo bawini byanyima. Ekule park. Bano batimawo yakwatanga microphone ogamba imukama. Olino kuwuliriza. Okitegeera. I miss that Uganda. I miss Uganda ebeeranga mu ba Nobo Mayombo. Ba David Purukol. Ba David Nyemfuza. Bandru mwenda abo bamwenda baberanga ku TV n'ogamba saagala kuva ku TV. Where are they now? Tell me one TV show yoberako nga togivaako e Uganda. This country is dead. Every sector. Useni Chanjo yaberanga ku CBS oko noga kino kiki. Ochabiwuliriza. Mwate abaana abato mwesimbye nnyo bino timubimanyi. Chanjo yakwatanga microphone noga kino kiki. Abasajja bookero bamitanga okero abengulu abo. Kati biriwa. Bali president bookero bakubiba ngumi. Akol. Akol. Otegera ndoza. Bali wabo ogezi bali. Zijukira one day Andrew Mwendo yali hostinga Mayombo mu studio za KFM. Dr. Bessi yali South Africa namuteka ku simu. Eyo shoteri dawo. The best brains ever. Mayombo nga spitting a fire. Bessi ye naleta. Olwokuwa show ya nyuma nnyo ne Purukol n'abajoininga n'engamba kino kiki. Mbuliyayo one radio show, talk show. Joberako n'ogamba it's a mass tuning. Rubbish. Everything is dead in this country. Nze kamba bulire. Genda amalwaliro. Kino na kirango mwenna mumpulirize banaba abagundi mwabatemamu obuntu wanga kantu kano mukatememu. Mwegendereze amalwaliro ge mugendamu. Mwegendeze laboratories ze mugendamu. Zenzi tujjako ebisaayi. Kizuuliddwa zigaba fake results. Waliwo omuwala mukwano gwange true friend. Omuwala oyo ng'alumizibwa mu lubuto muno. Ng'atwalibwa mu ddwaliro esijja kwogera wano. Dene. Nga bamukebera nga bamugamba mbu alina fibroids. Alina ebizimba mu lubuto. Nga bamulongoosa. Omuwala nga bamulongoosa. Mbu bajjeemu kwota ya kilo ebizimba. Nga bamuga kiteredde toliddamu kulwala. 6 months later addamu afuna pain. Agamba consultings angamba Frank mujjukira bwe mwa supporting anti yes olubuto luzembo kola kyokunnuma ne mugamba naye omanyi kubulire va wano yenda ke Nairobi kati bano edwaliro nga limugambye mbu bakebedde ate obupya bakebedde mbu mulimu obuzibu begendereza amalwaliro yagala nnyo abasala obuntu buno kana katu mukasala omanyi nnyo okusala bino ebyekijjega bino ono musajja wa Equatorial Guinea ani Equatorial Guinea oyo ne tugenda mukwata katono tugenda mukwatako ani oyo simanya ani Baltasar fake master bakyala bina mwegendereze amalwaliro ne laboratories gye mutwala abalwadde bammwe lwaki waliwo omukyala mukwano gwange ng'alumizibwa olubuto ebbanga ddene ng'agenda bakola sikaani zonna nga bamugamba alina ebizimba mu lubuto nga bamubulira ssente ng'agenda bamulongoosa nga bamugjamu kwota y'ebizimba ne bamwashuwalinga nti kiteredde era n'okuzaala ajja kuzaala ng'addayo myezi 6 myezi 8 ng'addamu afuna pain nga tumugamba gezaako gendako wakiri Nairobi bakebere kyenaido bagamba
gine emyezi 8 bwe yadde mudwe nga bamugamba bakebedde bazuddemu ate ebizimbe ebito ne mugamba nkubulire toddayo mu ddwaliro eyo genda ke Nairobi ng'agenda e Nairobi nga bamukebera nga temuli wadde akazimba akenkana emmwanyi nga temuli era nga bamubuuza bakulongooseza ki nti baŋŋamba mulimu ebizimba n'agamba tobangako na kizimba owulira wetwogera yazadde omwana kati singa yaddayo mu malwaliro ga wano baalizeemu ne bamubaaga bw'oba oyinamu kasente mbeegayiridde mufe ku bulamu bwammwe si buli basawo kye bakugamba nti kituufu nze kati kankubulire dokita baŋŋamba nti genda bakebere kino ŋŋenda mu laboratories 2 ndabayo results zikola ki zitaalinga kizeeyo ku kitubadde eggwanga bwe lifa buli sekita ekola ki kati omwana ono omuwala ono singa bamulongoosa oba n'afa kungu asiraamu mugamba mutya Allah bwakoze eki Allah bwageze fe abakatoliki nti amaze emirimu gye ndikiba n'obuyimba kifuba eggulu ly'empeera naye nga badi tolimenti kufa amalwaliro kati kanku ekirala tulina faamu e Masaka eyo waffe ennaku ezente yali egenda kuzaala ennyana yali egenda kuzaala omwana n'alemera munda omusawo n'ankubira mbandi awo mami n'ankubira essimu immediately n'enkubira district veterinary officer w'e Kalungu nanga masangiddwa nyina gyendaga kanziruke ngende ku faamu naye kyasooka okuŋŋamba gamba omulaalo taddamu kugezaako kujjamu mwana munda ajja mukooya omwana afe ne maama akole ki afe bambi dokita ne banguwa omwana bamusanga ne fortune kyakooye ekyana ne bakijjamu yes ennyana yafa ne twasevinga ki maama singa omusawo oyo teyayanguwa I can tell you ennyana yalikoze eki ennyana yalifudde ne maama n'akola ki n'afa so bino bye biwaddemu ebya parliament nze mbasekera nze era n'omuntu akyalina hope mu parliament eyo I look at you and laugh buli kimu kifu lino eggwanga mulisabire ani kati utumala munyama mumigasho tukole ki eno gye bayita program ento what should we believe now wano sibulira ndiga ne hope ebadde oba toyagala amazima toteekangako program eno teri subi mu parliament mbulira ensonga emu lwaki ababaka bakola lihaso before mbulira ensonga lwaki omubaka bw'omusanga atudde mu kifo kyo olina omupushinga mu Amerika nabeerako mu Amerika eyo ne Bulaaya kasita muyingira basi nejjula omuntu akusinga emyaka senior citizen najja etteeka ligamba yimirira yakole ki atuule bwe bityo bwe biri kati mpulidde nti Lukwago yawaabye yawandiise ebyo byonna byabwerere to do what to sue who ono guwabawa mu kooti yawa nze nyina emisango gye nawaaba 2019 tegiwulirwanga baterekeeyo kati kize ku nsonga y'abavandimu ate kintutteyo nakyogeraku wano naye ne wavaayo Abajega kungu bwabeerawo omuntu amanyi peyini y'Abanyarwanda mu Uganda muno ogimanyi kubanga shows tubali tuzikola naawe twasamoningibwa ne mu UCC olw'okwogerera abanyigirizibwa twali tugenda mu constitutional court nga buli office tugigenzeemu situfuna mazima lwe twamitinga president n'atugamba nti eno ensonga ngenda gisolovinga by issuing an executive order ulira ne tukkiriziganya fine kakati ani akontrolinga ani alonda abajjaji abo abataano it's the president bwe musalawo nti mugende mu kooti bajja kulisivinga petition yammwe bagiteeke muki drawer bw'osalawo mbwogenda mu parliament simanyi okyusa amendment byempulya boogera etwaliyo dde wa speaker tewali biru ereetebwa ku parliament nga Saabalwanyi takoze eki takkiriza kati wewaava abantu okunnumba mutegeera ndowooza kwava nno omusajja omukulu gwe nolaba ng'akulumba kananwa n'agamba siina maka tolina maka siina mukazi mbu siina na mwana mbu n'endiga yantomera ne mugamba mpeeyo mukazi w'omumulagiku wamugamba otya ampeeyo mukazi w'omumulagiku mwami Kananura yes kubanga musajja mbadde mu respecting and fortunately tie respecting okyulya ekyokubiri he's a crook Kananura he's a crook ekyo ndiredo nkiwa kuwako obujulizi tekandule tuli mu kuvuma abantu nina obujulizi abantu beyabbako $1,000,000 beyabbako amafaamu okisegeera kati omusango nazza musango ki okufuna executive order
mu myaka gy'akanono yali badde ankubise mutabani kubanga tumanyiganye ne taata wange bakolanga bombi okitegeera ndowooza yali badde agamba mukulikeeyo embuga njagala basinkana ne budda n'okola press conference kitegeeza kyetugezaako okukola breakthrough abantu bafadde banyigirizibwa bafune liberties mu Uganda si kye baliko bo bali kuki si kituleme n'okutegeera kungundayira nga ntya Katonda amasimu ge naakafuna agogera kananula agebuuza emyaka egyo kikyakyayagala 92 years wali badde retirings yagamba mbu alina amaka 3 nalaba katambya linako muyenga munyonyo yes emunyonyo manyiyo it's an ordinary house nga buno buyumba bw'omu Kampala bwonna n'ekirala achievement y'omuntu tebagibalira ku bakazi be wawasa actually ekiswaza n'okuswaza okuddawo n'ogamba nyina abakazi 3 waliwo omukadde wange yankubidde essimu n'aŋŋamba Gashumba katwashuminge toyina mukazi wali omusabye ku mukazi we wakyogera nti akuwe ku mukazi we nakyogera nga maze kwogera katwashuminge toyina mwana wali omusabye omwana we you get it so lino eggwanga lyafa nemu abavandimu abanyanda bwenda abampuliriza likely ndowooza week eno if it's not this week it's next week executive order egenda kukola ki kufuluma ontegera omusango gw'enazzi ogumanyi kulwanira eddembe ly'abantu tosobola kumentioninga abantu balwanidde eddembe ly'abanyanda mu Uganda erinnya lyange litajja tosobola kwogera ku Nuupu Kyagulanyi n'atajja oba Senyu n'atakola ki n'atajja so ekikyatu shocking up to today at his age waliwo omusajja bamuyita Lucogoza bambi yafa Lucogoza yamubaka ettaka li nedda I can't verify that nga tuli kumpi antwali mu kooti Lujigiro muze Lujigiro we Rwanda I can't verify that totandikanga lutalo lwa mayinja ng'osula mu nyumba y'amaki katuje tutandikira anti omutiitiizo otidde olwo katuje tugendeko ku videos eziri viral mu nsi yonna actually waliwo head of financial intelligence mu ggwanga erya Equatorial Guinea amanyiddwa nga Baltasar Ebanga Engoga ono ali related ku president w'eggwanga eryo erya Equatorial Guinea obutambi bufulumye kati okumala week namba nga yejirisa nga ali mu kisaawe n'abakyala abakunukkiriza mu 400 kati ekibuuzo kiri nti abakyala bana 400 naye nga bonna bakyala b'abanene abamu nga balina related ku ye bakazi ba anko we mukazi waago naye nga ali mu kubakyangisa matatu obugwenyufu obukirimu nti ye yeerikodinganga nekya video zino mwafuddeyo okumanya zimaze emyaka emeka 1 2 3 4 ebyo abasajja bye basiibamu ebiriwa oyo ebanga byalimu ne kati essaawa zino waliwo abayingira loogi nga bafumbo mumanyi nti abantu benda nnyo ku makya omukazi ava mu maka ago ku makya ng'omanyi agenze kukola naye ng'agenze mu loogi ekabuusu benda nnyo abakazi abafumba akaseera ke basingiramu okwenda ssaawa za ku makya na ssaawa za lunch between 1 and 2 akeera nga alinga agenze kumulira yes nze nyina gwe mmanyi twakeeranga naye mu jimu garden city ogirabeeyo nga basooka kwepiikiza mu golf course hotel naye nga muka musajja naye ng'omusajja yamugulya G-Wagon ya $6,000,000 ontegeera wano nyina omubaka parliament gwe mmanyi ndowooza hafu ya parliament eyo y'abakazi yali agyebaseeko mubaka wa omusajja yes oyo mubaka mubi nnyo nti ayinza okugenda e Dubai n'abakazi 3 buli omu ali mu hoteri takimanyi nti yes onamulaga nyina meeting n'abawarabu nyina meeting naye nga mu kwepiica Miriam Matembe tojuke bayogerako nti obwenzi obuli mu parliament bususe ono yakoze miracle nti yabirikodinga endi yakisusizza nnyo otegeera nze simanyi kitambo lwaki yali yerikodinga obutambi wabulabye kati nkusesa nyina mukwano gwange timujja mutegeera newe nalyogere clearing agent yakyasinza obuseegu ye ebintu by'ekisiru ebyo byakuweereza ontegeera nangamba nti owaye superstone bamulabye nti yani kyabakazi 4 owulira nakuweereza ku butambi yes nolaba eggwanga bweritu nalaba akatambi kamu kati initially nga simanyi ani ono mugwenyufu ono katukitegeera later ati yakebaka ku bakazi 4 ate mbu ne mukyala we naye obubwe bwafulumye ngate mukuba sama yakyasinze mukyala we ne banange mutunire family eyo mutula mutya ku dining table bayina abaana abakulu twagirwa social media buli ekibeerawo ensi ekikola ki
ekiraga kungu kino kanchi kugambe mu Kampala muno nobeera ne sikaana nga ziri ku bitaala nga sikaninga abantu benzi mu Uganda muno. Allahu akbar. Anje abantu benzi singa tulina sikaana era bigenda maaso. Singa gwe buli mukyala gwe bakanako ofuna sticker mu face singa ina sticker meka andi ya mkyala wange waka wali wane sticker mo babiri mwogere mzima ya mkyala wange waka obuza abatuwuliriza babuuze tuwulire abatuwulize saawa zino. Singa buli mukyala gwe baseeko ofuna sticker mu face omubiri gwonna gwali badde gwajjula dda nga ne mu bigere wansi sticker. Ate nawulidde bano Bajega bagamba mbu abakazi bakola ebyo olw'okuba abaami temubafaako. Nonsense. Tubakolere ki? Ne abamu ku bano bakazi bagagga nnyo bakazi baba minisita abamu ku bano. Kati nkusesa ki ekitonde ekikazi mu kitye kungo oyinza okuba sigamba mamani Amarahma ampa example kungo osobola okuba n'omukazi nga buli kyetaago kimukolera n'entikko ng'ozimutuusaako buli kimu nga sente ozimuwa olabika bulungi omubiri gwo mulungi buli kimu okimuwadde amaka malungi gali kololo otegera ndowooza binyonyi byokka bibikaba waka omukazi n'asanga omuvubuka avuga guleeda n'agamba newavugidde guleeda wabulabe nnyo naye piica naye nga bimuwa tebimumala guleeda olw'okubaana omuvubuka avuga kiguleeda ekyo n'akikyusa ekyo kyokka abo mubaveeko watuga bazibu bakutegeera ompulira okimanyi nti omukazi asobola okwagala olwa perfume gye weekubye abawunya bulungi ontegeera naye ng'ate awaka wardrobe mulimu perfume 20 eza buli kika eza bbaawe ontegeera ndowooza kyovula nze ngamba nnyo abasajja temukebera amasimu g'abakazi ojja gwe eddalu nammwe abasajja tekebera simu z'abakazi n'abakazi bwe kityo naye kati ono engoga yadde anoonya amulwadde ayina ekirwadde nga bw'olya nti oliguuni musezi nga bw'olya nti ono musiyazi ayina ekirwadde era ebintu byakola tebikola muntu mulamu ebyobwenzi obwenzi n'obufuluminga ne bugundi recordinga bwati naye nga namulabye yetakulatakula bwati wano olwo ekitambo kyalidde kizze akola bwati bugalo naye nga eri emirimu wagitambuza so mweba abakazi waliwo keesi gye mmanyi omusajja yakola embaga mu nnyonyi over 1.2 billion ne bagenda okuwummulira ku kazinga kakyasinze okubeera ne bagenda Switzerland okuwummula baflyinga business class omukazi n'ateeka boyfriend we mu economy oli ku nnyonyi emu embaga mwagikoze ku weekend mukazi wo n'ategeera flight gye mugendako ba Emirates n'ateeka boyfriend mu economy mumuli maaso eno boyfriend ali muki mu economy omukira gwa nnyonyi ompulira kaakati batuuke Zurich basula ku fulo ya 14 kati nga bw'omanyi omusajja olumu akeera akooye ng'omukazi aga let me go out have a walk ng'agenda wamuyaye wansi obwenzi kika kyo ekiri mu ggwanga muno mukimanyi era nze bwe mbalaba mu makanisa nseka Yesu n'amalayita mu makanisa mu makereziya embooka eyinza okukaaba wano embooka eyinza okukaaba ate mugana g'abalokole ne kiyitirira Yesu Allahu akbar Yesu n'ayita mu makanisa embooka eyinza okukaaba wano obwenzi obuli wano n'obulogo n'obukyayi n'obujja mu makanisa Allah mutegere ate mu abasajja simanyi kibalinnya King Solomon yalina abakazi bameka over 600 nenga ayenda tebamumala wano osanga haji nga alina haki nnya ninge bali ayina owulira naye olwo kiba ki kitonde ate twagiddwa social media competition kakati Snapchat my god Snapchat egenda kuno by'abakazi kubanga mukazi wabeera wakanga aliya mukene nalaba ba ojizi bali Dubai bali Cape Town bali Madrid bali waliwo akazinga bakaita bali eyo kati seba walabe Kampala bwetamutwala bali mbu bwato kyali musajja obulya ndo wala competition eyo so naye alaba ebyo neyeegomba nalaba ng'ensemulese yes tunasobola competition eyo okyasobola okugulira omwala tekino girlfriend tekisoboka baagala ze baalagira iPhone ffe twavubukira wano ng'ogulira omuwala simu kyamaanyi netuva ku masimu netugenda mu motoka bagulira omumotoka buno bu spaasi obu ng'omwana akwebaza kati ezo ne bazivako ne bagenda mu haliya kati bazivuddeko bali mu formatic gye beetaaga
ontegedde nebyo abakazi mubiveeko nze kambabulire ate mwe nze newonya mwe abatuyanira ku bakazi okutuyana ebyo byekijiga byammwe ebyo weewunya abatuyanira abalwana kutuukiriza mirimu embu mutuse ku ntikko muganye okutuukayo nze ntuuse nze muganye no ino okufaayo kikole buvunanyizibwa bwo ng'omusajja bwe mutuusa ku ntikko n'atagenda wa muyaye feke master bwe kisuubirwa n'ekira kino nkigamba mmwe ba boyfriends bwe muba mukyali ku level y'aba boyfriends nomala ovuga eki ne mumala okwepiikya okwo girlfriend n'ateebakirawo tulumanya okugudda ebigezo lindako mwami Gashumba zikutegedde akitegedde kubira mukama engaleza amaanyi last time wagamba bw'ovuga ekyalaani muli ku boyfriend okyali boyfriend na girlfriend n'ovuga ekyalaani patanawo n'ateebakirawo tulo ogudda ebigezo baba yina okwebaka otulo yesaba yanyina okwebaka kasita mumaliriza omupiira n'ateebaka tulo manya ogudde ebigezo kati mwe bakungu abafumbo mwafuuka muli ba Luganda mukyalawo sisitawo otegera ndowooza okomawo okwoyo obwana bukaaba sukulu fiizi ontegera ndowooza alina okwebaka otulo she must sleep ng'okyekimwebaso ayinza n'okwebakira essaawa 8 kubanga bw'obeera ku boyfriend girlfriend level muba temulina nnyo na challenges naye kati kungu oli wano olowooza NBS olowooza ettaka liwaguze olowooza bewasasudde okuleeta omusenyu baleese kitundu ontegera ndowooza bw'ateebaka tulo amasimu bakuba olinga yakitegedde bakuba obibuulira nze ova wakanoga assignment zirina n'azimalayo oba oliawo ettaka liri basquatters baligenzeeko oba oliawo enteremi okuzaala omwana obeera oliawo URA enge kuwa invoice obeera oliawo nti emmotoka sipeya gwe bataddemu siwaayo emipiira gye wagula sijaayo bikulimitinga okuwaayo 100%. tosobola kati kizzeeyo ku laavu ono omukyala gw'olina mwagalana bwe kibanga ekyamuleeta mupiira watomera nga baagala emipiira mugisambe mmwe nesigenda nko mu banka ne bampa looni nti mukyala wange yasinga ogusamba sirinyangako nnyonyi Emirates business class oba first class ne baŋŋamba mukyala wa gusamba nnyo bya kidongo sajja nga banyudizi habo muzinywe bazinywe gwe tosobola kunywa habo zigasomanyiza okunywa habo onywa habo osobola okutuusa omukulu kambabuulire bwe habo ekyasinze gym yekolawo nnyo ekyasinze banywedde ebiddagala bagenze wa salongo ebintu bibiri noba ng'osobola obbikola ofa obugagga eddagala ly'amaanyi g'ekisajja eddagala lyolimanyi eddagala ly'abakazi ezibaleetera Indian Ocean oba Lake Victoria oyinza okufa nga gweroni masiki abakazi ba Uganda ne bw'obagamba nti bw'ogaaya ettaka ofuna Indian Ocean oba River Nile baligaaya n'alirya ate bano abasajja bankola mu kikubo baagala ebyo ebikyala bwe biti ebyo bine ndi Indian Ocean kigaga abasajja bankola mu kikubo abo baagala nnyo abakyala banene ontegera ndowooza Indian Ocean hao laba sayise okusanyuka kunga sayi ne bw'obagamba nti bw'ogaaya ettaka ontegera ndowooza they go for it ontegera ndowooza working out omanyi lwaki abasajja abasoga babagamba mbu bamaanyi nnyo abasajja abasoga bavuga nnyo obugaali nga bagenda okukola basotta nnyo obugaali omusajja omukusoga abaira asula mu nnyonyo naye ng'akolerera wakiso avuga kagaali aba n'amaanyi kakola omugongo guno you get it aba n'omugongo otegeera ndowooza ekirala omwavu teri muntu amaanyi nga mwavu ate era gwe mukazi ampuliriza bw'obanga n'omusajja ng'agenda mu ezo rawundi mmeka watumira omanya mwavu teri mugagga alina budde obwo naawe omugagga yakola atya anti ali too occupied so he goes for how many sizimanyi but let me tell you bw'obanga ne fake master n'atuuya n'entuuyo ezirimu omunnyo oyo manya watomera mwera abawala mbaga bw'obanga ne boyfriend ng'atuuyana n'avaamu omunnyo manya kasita akufunisa olubuto gw'ogenda okuweerera akaana ekyo kana kikugamba ng'omanyi kyetusulako ng'olowooza okeera kino kati leero shedu yange ninako ebintu nga 16 ebyokukola wali ozeeka awaka mukyala wo baggalufendi wo n'akugyamu n'engatto ne socks n'amasajinga ebigere ng'owulira oli worn out kati feke master ekyakimanyi omusajja omwavu tabimanyi ekitegeeza kati gwe ku nteekateeka z'olina empitirivu ennyo olunaku olwaleero sira wiiki yonna
neboga nti waliwo gogeno samba ne mpira tosobola kusamba ogusamba gutya sibuyina budde otunula butunuzi sibuyina budde kubanga ojusa ndeka tifeke master sawa zino azokuse alidde ku mamba chapati nalia omayita wali omuntu alya chapati nnya muntu kati ku munana nga agwa ku mukyalawo amwogeze ennimi nga Subaru zina abana bavuga emmoloka z'empaka ezo abayayi bana sori mukose ekigambo kino bato bange munsonyiwe 10 ku 10 omanyi bana abana bavuga Subaru ku highways olumu nali ngenda Masaka ngamba ki government ya bagiwambye kiki pa mutegera ndo Subaru nga zibwatuka me abayayi asobola okubwatusa Subaru ne zibwatuka aba basajja baavu balina obudde omusajja omwavu akwata mukyalawo n'amusitula n'amutwala mu kinaabiro n'amunaaza okuva waggulu paka wansi n'amunuuna obugere obwo n'amusitulanga ka bebi gwe kungo bikola ebyo gwe yogera bazibu n'amusitulanga ka bebi ontegera ndowooza n'amwogeza buli dakiika n'amweza message I love you I miss you darling gwoli eno limukola mirimu nzira mu URA ni mu negotiating banja libakolaki lye bamanja ontegera ndowooza kati ate nalabanga gwatamwagalo li yamufaako kati obuzibu omutanda gugira okumanyi ono omuyaya asobola 20% sex 8 go kisobola kati awo mutawana abakazi gye batamanyi abakazi lwe balimanya ekino nti abayaya asobola 20% fe tukola 80% kati ekibazo kimanyi ng'okitegeera tifeke masa yatwala mukyalawo nga mwawukana kati omukazi kyeyali ayagala eri tekikyaliyo mutegeera ndowooza oli kasita amutwala batakyasobola kumuwa kiri tasobola oli tasobolera ddala era nze ebyo nenseka n'okuseka mukazi agenda mu saluuni n'amuwa ekisige n'aziga wayipa enso omusobola omukazi leero asiba enviiri n'azipuleetinga ate nkera n'azisala olya akyusa enjala emirundi emeka kyova olaba weetaaga omuntu nga mwagalana nga its beyond sex nebiki ebirala you cannot sustain it. It's not sustainable. It can ekirala okimanyi waliwo n'abakyala nga libido yaabwe eri wansi nga swana okumala emyezi 3 ena teyeetaaga musajja okimanyi naye nga ate waali very happy kati Katonda bwamukuwanga isa akatambala mu maaso abamu bawulira nnaku ekyakuleeta kyeki ekyamuleeta mbiwulire eyo okuzaala baana mbiwe tereza akantu kano gwe Uchauliza programming to go and Mkungu ne Frank Gashumba ku Radio 4 chikumu satu tonyeza wasatu Radio 7 chikumi tonyeza umusambu Radio 8 chikumu bili tonyeza umusambu ekutusibwako Victoria University. Victoria University bw'ojingiranga weeteeseteese okubangulwa ofuluma tukuteeseteese okuwangula. Victoria University yeeyo naawe nga beegatiddwako. Uganda Bati. Choose from Uganda Bati's wide range of superior quality roof sheets and make your home the pride of the neighborhood. Uganda Bati. Nothing beats superior quality. njaga tumalize ku nsonga eyo nakiika ebbiri tumulembe tukugenebirala so ogenti Katonda bwakuwa oli nga si wa tuli live Katonda bwakuwa oli nga si wa kukola ki isa omukono mu maaso omwebaze kati kankubuulire mwe abakazi mwenna abampuliriza mind ye eyinoku it must go nkigamba ntya nti yes nkireete ntya omusajja ono gwoli naye gwotinkiza naye oyo boyfriend fake master abakazi bagala ebintu biri bina ngono but what something bana abakazi gwe batinkiza naye kati oyo family zaweddewo ezisinga is a fake master zaweddewo kungu kasita relationship ejjamu obwenzi it's over zaweddewo njagala otunuulire mukyalawo mutudde naye ku dining table n'abaana babasoma mu university nga video ze buli muntu yamulaba zaweddewo abakazi abategeera banoonya ebintu biringanga bina security eye n'abaana be ne future y'abaana be
ono omusajja ono anaaweerera abaana bo mu nasale kubanga effeke master omukazi amulabirawa ng'afunye olubuto true fake master omukazi kasaafuna olubuto taddamu kukwata simu ate next time nzijukiriza ate kiri mu corporate world kyayitiridde nyina mikwano gyange be nasinkanye bali mu corporate world balina association yaabwe abasajja abakyasinze kati okubeera irresponsible be basajja abakola mu bitongole bino zemuyita corporate world sizi mentioning amanya ndowooza anti muti otya nnyo be basajja abakyasinze okubeera irresponsible kasita afunyisa omukazi olubuto teri kumulabirira teri kuweerera abaana omanyi reason gye bawa mbona omukazi naye akola mbolokuba omwami akola mu Stanbic omukyala akola mu Standchat akola mu Hima Cement Industry akola mu Airtel akola mu MTN era singa wegenza abawala abasinga kati abali mu corporate world bali zotinze okufumbirwa ate abasajja abatali mu corporate world the real game starts singa omukazi afunye olubuto ng'azadde kungu buli mukazi akugamba teri kintu kiruma ku nsi kuno nga ttaamu kutandika omwana w'omukazi n'ataddayo kusoma ekyokubiri mbu teri kintu kiruma mukazi ng'agenda mu kkanisa oba ku muzikiti nga ba OGs be bali ne babba baabwe ye nga talina bbaawe aliyeka mbu ekisemba yekya teri kintu kiruma mukazi ng'agenda ku visitation y'abaana ng'agenze as a single mother nga ba OGs be buli omaze ne bbaawe mbu it pains ompulira ndowooza ate abakyala abasinga bagenda okyalayizinga ng'ali mu baana abo baana basatu oli musiru wa kikaaki omusajja n'akufuulinga ku mwana asooka kuwokubiri kuwokusatu nze omukazi yenna yazaala omwana asooka n'amukoleramu ensobi musaasira era musonyiwa naye n'ozaala asoose owokubiri owokusatu na njagala kuwummulamu naye waliwo ekizaamu njagala okukuwa gye nja okukuwamu waliwo omubaka wa paalamenti ali mukyaza nnyo nawabeera omukyala eyantuukira mu inbox nangamba naku nkunoonya omusajja oyo yanfunisa olubuto nankwata nanzija e Kampala nantawala ekyegwegwa nampangisiza akulumu ka mitwalo 10 ng'omukazi level y'okusoma eri ki senior 4 muwala muto she was young I think she was like 18 minamu abaana aba babiri naye n'ennyumba takyagisasula takyagana kuwuliza yamugamba abaana bange gwe byange naawe bikome nakati alaja namugamba sina kyensobola kukola muganda wange ayina abaana bameka babiri akikiriza ebyava mu kulonda atandika obulamu obupya katujjetta babakazi kakulunyu kano ne bobo zadde abaana basatu bana osobola okukola fresh comeback oddawo buno bufeeke master n'obwesonyiwa ontegeera ndowooza nze nyina abakazi bemmanyi nga yina abaana bana naye ng'obulungi bwaliko bamuyiwako amazzi n'ogakola ki kati ensobi omukazi gy'ayinza okukola kwe kukkiriza ebyava mu kulonda tyensi ekoze eki kati ekidiro kimanyi ngadda mu kyalo gye yava tembo giving up naye with someone you're going to live with for the rest of your life you have to be very 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 careful. I don't know whether you saw a viral clip ey'omukyala eyasitama n'ateeka obubi bwe mu mutwe ne mu kamwa k'omwana wa neighbor gwe yali amulekedde and that goes ku bazadde ani gwolekera omwana wo ku makya olw'eggulo yali neighbor ng'ayagala nnyo omwana oyo omwana wange bamwagala nnyo omwana gunikokala oyo gwe basibye emyaka 3 yali neighbor wa muntu kati omuntu oyo ng'alina omwana naye nga buli bwavaawo amulekera ate nga nono alaga nti amwagala nnyo ekigenza ewala kati mukatambi ako mwenyini ate niye yarikodinga bwati omukyala mwenyini nga omwana mutadde bwati wansi n'adda bwati waggulu n'afulumya obubi bwe mu mutwe mu kamwa n'ewalala kaakati ekisooka oyo naye mulwadde yagambye tamanyi kyamutuukako agenze ne recordinga naye nange simanyi nali mbadde ki naye ate ekyanneewunyisiza bamusibye emyaka 35 ne Desire Matthew Kirabo eyatta Desire Mirembe bamusiba myaka 3 eyatta kyovola bintu byabalamuzi nawe situbitegeera nange sabitegedde mbutuufu Desire Mirembe muwala waffe eyattibwa so-called boyfriend Matthew Kirabo bamusiba emyaka 3 after long struggle twamujjana Nairobi ejali yekwese naye ate ono omukazi mbwe yasitama within less than a month ng'omusango concluded anti pleading guilty emyaka 35 ekikolwa kye yakola kyali kibi nnyo naye sentence yabadde so harsh
35 years. Yes. It was so harsh. Yes, so harsh. Era oyo mukazi bw'anaaba n'abantu be bajja kulivasinga ekibonerezo. Naye abantu balwadde. Kungu behavior y'Abannayuganda. She was also found to have HIV, oyo mukyala. Oyinza okwesanga nga maybe in a way that also affected her brain. Kiringanga omukazi yenna gwe baali bakutte mbunnakyo paka lwava ku nsi abaana ekintu ekimutawaanya. Yes. Kesi yonna saagiwa nnyo obudde naye nakitegeera bamusiba emyaka 35. Yes, ekintu kye yakola kive nnyo nga gyenkomeza n'emyaka 35 ng'eyatta omuntu mwamusiba emyaka 3. Kirabo yali yeetaaga mayisa life sentence. Ontegeera. Okay. Ebyo kibi nnyo n'abazadde mwegendereze nnyo ani gwolekera omwana monitor and follow your kid your child tomalaga mulekera buli muntu yenna ne ba maid betuleete waka kyekimu. Ne ba maid ebiseera ebisinga bateninga okubehavinga okusinziira ku bakama baabwe ngeri gy'obayisaamu tosobola kuba nti maid talya ku nnyama. Nze nyina amaka ge mmanyi maid yatunyumiza nti ng'ennyama bawaka be bagirya n'ebyennyanja bo balina kulya bijanjaalo. Era omuwala n'atugamba nti ye gye yakolanga nga tibasula ku kitanda balina sula wansi ng'omupakasi bw'asula ku kitanda takola. Abakozi bano mubalage laavu mubasasule ne sente zitali mbi. Tosobola kubanga ofuna miliyoni 3 naye ng'osasula maid emitwalo 15. Honestly omuntu afuna miliyoni 3 yali badde ekitone nnyo asasula maid emitwalo 5 omwezi. Yes. Well, National Coffee Amendment Bill 2024 kyadda kiyayise. Kati waliwo agambye no way Mr. Gashumba ba maid tebasiima. Gwe kola ky'olina okukola omutima gwe kye gukugamba. Ontegeera kati nze ndi wano si we kiri. Maid yali ni charge awaka. She can do anything she wants. Tomweraliikirira. Okumene sino simweraliikirira. I trust her. Okay. Ontegeera. Ate ne bw'aba akoze ekyewuunyisa tulina capacity emunoonya. Okay. Ontegeera. Naye tentegeeza nti kyayagala kati akola ki? Kyakola. Maid kye mulina okumanya ye muntu gw'olekera omwana wo gw'osinga okwagala. Gw'olekera ennyumba yo gy'osinga okwagala. Ekyo nakyo kikulu nnyo. Ontegeera. Ekinaatufuula good Christians or good Muslims bye bikolwa. Tuyisizza tutya bannaffe. Ne maid yo gwe mulaba ali maka gammwe takiranga kwagala kubeera maid ensi yamufoosinga. Maid yo gw'oyisaamu amaaso g'otulugunya tudde enkyayinza okumaliza nga ate yabadde mutabani w'omulimo. Kino kankibagambe. Nze kyova olaba abakozi bange bonna nze abasirikale bennyina siyingirangako mu hoteri nendi emmere bo ne mbaleka ebweru wendi awe bakola ki we balya kubanga omusirikale ono 24 hours amaaso gabeera ku ki gabeera ku ggwe. Ffe maid waffe njala nkigamba waka nze ekintu kyokka kye namugamba kiri kimu nze obulamu bwange obeerawo kunywa juice. Nze juice kasita omumpa ebisigadde mukole ki mpozi otalo nayina naye okumpa emmere nnyingi kyamutwala emyezi 6 okuntegeera nze sirya mmere esukka kikonde kino. Ffe kitaffe ekiwigiriza nti olina kulya mmere kutanjala si kukkuta. Ontegeera. Naye namugamba gwe erya gy'oyagala ne bw'otikka mountain erigoni nze olw'okuba ndya katono kitegeeza naawe olye kaki katono. Ontegeera bintu biri juice na buyonjo. That's it. Twala ku mwanyi yayise etteeka njagala funa ku bantu. Ekisooka gavumenti ya President Museveni ne bw'eba erina ekintu ekirungi terina bakyogerera. Era nze bannange nembeera media strategist wa gavumenti eno perception y'abantu gye balina kuyinza n'okukyuka. Let me give you an example. President Museveni namulaba luli ku TV n'abasirikale nga bawa facts nga bagamba nti emmwanyi zonna ezirimiddwa mu Uganda yonna operation wealth creation yezibawanga si bwe kiri. Ne public ebadde manyi UCDA ezikola ki yezigaba. Operation wealth creation ya genocide yagikuulira. Sala oba omwagala oba tomwagala waliwo revolution y'emmwanyi mu Uganda. Cutters of OWC. Yes, ekyekyo n'omulala Katikkiro wa Buganda bwabeerawo brand ambassador w'emmwanyi mu Uganda wano ekirabo kiwa Peter Mayiga. Charles Peter Mayiga. Ekirala ne bajjayo ensonga endala okulinnya kw'emmwanyi kuno tekwavudde ku UCDA kwavudde ku busano gwayita Brazil emmwanyi ne zifa ezaffe nga ze ziriwo zokka. Gavumenti eno kakubuli erina ebintu bingi byekola ebirungi naani abyogerera. Ulira abo abantu nze gwe gwasoose obbalaba ne bawa facts and figures abo abasirikale
ontegera no ekibuzo kiri nti be bavudde mu State House wabawuliddeko ku radio yonna endala byakomyawo last year twalina President Museveni e Masaka era mu bya PDM Museveni bw'abeera mu kifo buli minisita abeerawo kasita akivaamu ebikola ki webikoma kyobalaba government eno ne bweba ena a successful project baani abagivaayo abavaayo gihypinga for example Bunyoro region tewali kitundu kiina amakubo malungi nga Bunyoro ki region yeyo ne Soroti eno wali ogenzeyoko yes my god Kapuchoro yeyo na amakubo gaayo va ku Kampala eno ne Buganda erimu amakubo amaki amafu so message eriemu nze kisooka nze n'omuyambi wange waka media akimanyi President Museveni wabeera Uganda be basiri wakaino mu recording kati nyina kye nayizeemu perception nti UCDA ebadde egabe mwanji tekiriwo but my biggest fear ekintu kyokka kyensima ku UCDA kwe kuteekawo embeera nti musango okwanika emmwanyi ku ttaka emmwanyi ngo inazaanika ku ki ku matundubaali ekibuuzo kiri nti emmwanyi zino banaazigiza mu Ministry ya Agriculture eina capacity okwenforcing ebintu ebyo kubanga projects nyingi ezawewa Ministry ya Agriculture nga nadi zine zikola ki ne zifa zeke naizemo ekyo ekirala abantu bakyalina bwesige mu government trust ne bwete kintu ekirungi singa kino ekintu bakireta 20 years ago kiwali badde resistance kati bana Uganda bo bamanyi nti Ministry ya Agriculture ipeneti boche balaba ne bwebanga President Museveni nga intention is very pure bo balaba kiki kiri otegera ndozo banabogirira ekintu kino nabo bali believable waliwo omugwe nalabye yasuubiza wano internet mu Kampala wifi free wifi 2016 oyo mukwano gwange Franka tumwebazi ne kungu banange Juliana programs manager munonyezeyo host omulala akikazo tuina 3 kakati ekisooka badde nyine eddobozi linoonya wano limbuze lya mubaka Semujunganda nga ayogera ku babaka naye nga sinaba kubyogera kinkakatako okwogera kyekigenda mu maaso mu mirimu gya General MK wiiki ewedde agimaze kata mwasinkanidde abakulu ab'enjawulo mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo eby'amaanyi bwe yakomyewo n'asinkana omubaka wa European Union mu Uganda so mwenna abawagizi ba General MK abawagizi ba PLU nganze kinkakatako babuulira kiki ekiba kigenda maaso mu bulamu bwe obuli public MK ali mu public ne MK ali private emirimu gye gikwatagana ne UPDF agironga giri highly classified sinza bikola kubyogerako wano kakati nabagambye nti osobola okubanga ekintu kyokola kirungi ne packaging n'ekitta ensiba yambi tere nze nkubuulidde nakitegedde ku address ya president operation wealth creation OWC ekulemberwa General Salimu Sale yabadde egabe emmwanyi omuntu omulala gwe mmanyi amaketi nze nnyo okulima emmwanyi wano ye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ontege government ne bwe bayina ekintu ekirungi kyekola eyina okufuna team ekituusa ku bantu ompulira ekyakyenerabidde figures omukulembeze yalaze nti UCDA abakozi baayo senze badde bafuna nki mpitirivu ekyo situkirumamu naye ekirala kyetwategedde nti ebbeeyi y'emmwanyi okulinnya si lwa UCDA yavudde ku bintu bibiri ekisooka ekyeyo ekyayite Brazil ekyokubiri standards zino naawe kibuzo kiri nti Ministry ya Agriculture mwe bagizizza enaaba n'amaanyi ne commitment the will the zeal okwenforcinga standards zino kyetwalibadde tukola ki kyetwalibadde twebuuza ontegeera ekirala kino nkyogera nga ntya Katonda omuntu yenna asinziira ku radio n'oteekawo embeera nti abavandimwe batunyazeeko ebyaffe olimba njagala ondeetereyo omunyarwanda omu oba omuvandimwe nti yakunyagako ettaka owulira abantu baffe bapakasa mu mbeera yonna embi ne basevinga akasente ne bagula ebibanja ontegeera ndowooza Yesu akyogedde bulungi afembyeyo challenges mwenna ze muyitamu naffe ze tuyitamu but ffe tulina ekintu kiri kimu nti abantu baffe bamiwa national IDs
ne passport C. Okay. Ekirala waliwo group egamba Gashumba ayina ekigendererwa ekyokulibrandinga. No. Abagamba mbu Gashumba yalokyusa eggwanga lyaffe. Muzeeyi Donald Kananula. Owulira, Munira yayita mufumbira. Tosobola kuŋŋamba nti olwaniye eddembe ly'Abanyarwanda ng'ate mu biwandiiko bya gavumenti weeyita mufumbira. Ontegeera ndowooza. Nze nvayo ne ŋŋamba actually ngenda bateeka ku test. Tufune ekiragiro kya kooti. Buli muntu apapootinga okulwanira eddembe ly'Abanyarwanda mu Uganda. Munira weewandiisa ng'oli wa ggwanga ki? Bakananula be bavuddeko n'ennamba y'Abanyarwanda okudropinga abeekweka amawanga amaki amalala. Tukomye wano. Ze Adam Kum. Sebo sigomalization zena gitandise. Abe Masaka. Nakolwalero. Tubulaide kika. Sebo nkubirizo bulangu butuse mwami Gashumba. Sebo abantu be Masaka mbegayiridde. Abantu bo mu Buganda ababunyolo. Abankole bo batuyita kodda. Mukole buli mulimo gwonna tuberemo n'akasente. Tebagenda tu respectinga nga tulina kasente. Okulonda be kunaba kutuuse. Bwe munaddamu ne mutuleetera abana abalwanira mu parliament. Garbage in, garbage out. Kale omwami Gashumba batu babadde